Okulayizibwa kw'omukulembeze w'eggwanga lya Uganda kubaddewo olunaku olwaleero. Wali Ekkololo. Abantu bangi nnyo bettanidde ogendayo naddala ab'ebyobufuzi mu ggwanga lyaffe lino. Drone zaalabikiddwako waggulu mu bbanga nga ziyiwa ssente empitirivu. Abantu balabiddwako nga bali mu kulonda ssente. Abamu ku abo ebifaananyi by'omukulembeze bibadde bikubibwa ddala mu bbanga. Naye ekisinze okunsanyusa ku bibaddewo ku lunaku luno olw'okulayira nti bo Abannayuganda tebaalinze ebyo mbu babatereyo ebifaananyi by'omukulembeze mu bbanga. Abaana ba wano bayiga tekinologi weyabayi nti mu kifo ky'ebifaananyi by'omukulembeze w'eggwanga okubeerayo wabula bifaananyi bya Pulezidenti Bobi Wine ate bye bibadde waggulu. Abayimbi bangi nnyo beenyigidde mu lwokaano nabo olwo broadcastinga ebifaananyi byabwe mu nkola empya eya drone. Era abayimbi nga Fefe Busi tulabye Bobi Wine, tulabye Bebe Cool, tulabye Shiba, tulabye Spice Dana, tulabye Cindy. Bonna ebifaananyi byabwe nga babitaddeyo waggulu mu bbanga mu bire ng'omuntu asobola obbirengera. Awo ne kituleetera okumanya nti tekinologi wa waggulu nnyo mu ggwanga erya Uganda. Yadde ng'abaana bano abasoma IT, abasoma ebyo ebintu bya kompyuta tebannaba kubeera so much recognized. Sinakindi bandibadde nga bakwatibwa bulungi ne babawako ne ku ssente eziwera. Olw'ensonga ebintu ebimu abantu ab'amaanyi bye basobola okukola, tuyina wano abaana abatalina yadde status nga basobola okubikola nga bakozesa amasimu gaabwe, bakozesa kompyuta zaabwe. Yenze Sheila Adita atandaba subscribinga ku YouTube channel yange, subscribing okwate kade nga buli video yona gye ntekayo ekutukako bulungi nnyo, commentinga tumanye endowooza yo ku butambinga bwe buti. Lwaleero tugenda kwogera ku kulayizibwa kw'omukulembeze w'eggwanga. Emmundu zivuddeyo nga bulijjo ng'oyinza okugamba omukulembeze w'eggwanga yeetegekera lutalo. Ebyambalo by'amagye bye tutalabanga nako mu kala ez'enjawulo nabyo byavuddeyo. Amagye gano gatandise kuyiibwa jjo. Mwabasula ku Ntebe Road muyinza okwogera bwe mba nnimba. Amagye gatandise okuyiika jjo nga tebakkiriza asala kkubo, nga ne wooba oyina ekikuguddeko tokironda. Omuggo ne gunyookako awo ku Ntebe Road. Wabula ate olunaku olwaleero kisinzeewokko nti tawuni ebadde teriimu yadde n'abantu. Abantu tebaakoze olunaku babadde balumyusizza ebeere public holiday. Bano abaasobodde okukola be bano abagamba nze omukulembeze si yaliisa ewange. Bano nina abaana nina obbalabirira nga tekuliiko mukulembeze, abo bo bagenze ne bakola. Wabula ate era tekiganye mukulembeze wa ggwanga kuyiwa magye. Era gabaddewo, omuggo nga gutokota bulungi nnyo, amasasi nga weegali mu bujjuvu, abakuumaddembe weebali nga beetegese ku buli kijja mu maaso. Kino bayinza okugamba nti baakikoze kukuuma ddembe mu bantu nga we batera okwogera, naye ate ku ffe abamu kibeera kyantiisa nti omuntu walaba amagye ng'ago ewatali nsonga afuna muli okutya, era ng'abamu ekyabaganya okugenda okukola kutya si magye ge gabatiisizza wabula mmundu ze zaabatiisizza okugenda okukola. Bo bakyetegekera nga bagamba nti wayinza obbaayo okwekalakaasa, bayinza olemesa omukulembeze okulayira ekintu ekitali kituufu. Ekintu ekyo si kituufu. Kuba newe munaakola mutya ne mukola mutya, essaawa y'okukyuka bw'eneba ekyusa ensi ejja kulaba tya? Ejja kukyuka. Abantu beeyuzizza beerangidde ebiwanvu n'ebimpi, ekirungi ng'omukulembeze waali. Abamu be banaabidde maaso nga Anita Amongu bagambye bagenda bajjako obwo busente bwe babadde bafuna, abamu bagenda fiirwa n'ebifo byabwe, omukulembeze kaakomyewo. Katusuubire nti guno omwaka oba kino ekisanja ayina ebintu ebimu byagenda okukyusa.
atuzimbire ku nguudo amalwaliro mabi tegalina na toilets yuuyo saha yatugambye Entebbe Road yonna ku express yonna tewaliwo yadde kaabuyonjo bafuka awo bakola pupu awo n'ebintu ebirala ebintu ebitali bituufu yadde n'omulundi n'ogumu express teyinaako ne we basuula kasasiro lyerina eggwanga eryaffe lye tulimu naye katusuubire nti nno bino ebisanja byagenda okubira bigenda leetako kwenkyukakyuka bannanga tukooye yes munansonyiwa okwogera kino naye nga tukooye tuba tuwetaaga ne tufunayoko ku kintu ekipya wabula ate nga ne Bobi Wine yayingidde mu ggwanga erya Uganda wali nnyo tumwagala nnyo pulezidenti waffe ndowooza y'omu ku nsonga lwaki amagye gayiise ng'omukulembeze alowooza Bobi Wine kayingiddewo buli kimu kigenda kufa nonnoze kambabuulire omuntu ng'ayagadde omuntu tewali kyosobola kukola kumukyusa Abannayuganda baasiima Bobi Wine era bamwagalira ddala yenze Shira Adita twesange mu comment section